Mwami Kawooya Kigongo Samuel Sabbiiti ewedde ku Mande wava n'olangirira nga bwe weegwanyiza okukwatira NRM bbendera okuvuganya ku bwa pulezidenti bwa Uganda mu kisanja ekijja 2026-31. Twagala okumanya okuva lwe wavaayo n'olaga okwegwanyiza okwo otuusewo ekibiina kyo kyakuzeemu ki kuba walaga wawandiikira chairman w'ebyokulonda Dr. Tango Doi mu kibiina ku nsonga eno waafunye response yonna? Webale nnyo webale ddala. Kawooya Kigongo Samuel lyerinnya kansooka ebisewo wano kano mu Buganda. Kabaka yekka wa Buganda Magulu Nyondo ye abeera n'amannya, abasigaddewo ffenna ne bwebeera na munaana liba linnya. Kawooya Kigongo Samuel weewaawo naye tuuza olukungaana namulya nga 3 omwezi ogw'omwenda ne mbategeeza nti neegwanyiza era nsaba Katonda asiime n'abalonzi ba Uganda bonna basiime nti n'ekibiina kyange kya NRM nakyo kisiime, obukiiko obusatu obukifuga National Conference na National Executive Council NEC, Central Executive Committee SEC esiime bendera 2026 nga chairman wa NRM akola ki addako era nsobola okuvuganya wa president wa Uganda nga presidential candidate wa NRM mvuganye n'ebibiina ebirala binabakoze ki binabize bwe kibanga bakoze ki Katonda ng'asiimye tonde gunnensi nabo bennyini nga bakoze ki nga basiimye then ndyoke mvuganye bana Uganda bonna nabo mbategeeze basobole nabo okusiima mbere president wa Uganda addako. Kaakati okubanga 3 September omwaka guno 2020 lwe nawaayo bwe nakola okulangirira eggwanga lyonna sinnaba kufuna kuddibwamu lwa nsonga obudde bukyali bumpi nnyo ekiwandiiko bakakikola ki bakakifuna oba eddoboozi lyange n'ebigendererwa byange bakakola ki bakabifuna. National Conference tenatuula ku nsonga eyo, National Executive Council NEC tenatuula ku lw'ensonga eyo, na Central Executive Committee SEC tenatuula ku nsonga eyo. Naye ne babanga tetudde administrative organs obukiiko obufuzi obw'omu NRM tebunabakola ki kutuula, wabula oyakavaayo ku nsonga eyo ye mwogezi oba mobilize omukulu Rosemary Senninde n'agamba nti demokrasiya eyaleetebwa ow'ekimemmete eyaleetebwa NRM n'akakasa nga bwe nayogera nti nno buli muntu yenna alina eddembe okuvaayo abayagaliza ki ekifo. Kati wajja wabaawo okuba oluvuuvuumu okuva ebbali ng'oggyeko Rosemary Senninde byagamba nti waliwo olukiiko lwatuula dda ekyobe mu ggulu ne lugamba nti tewaliwo kandidate mulala okuggyako wani Yoweri Kaguta Museveni yaliwo yekka tetulina mulala. Kakati ekyo nkiddamu bwe nti ekyo weewaawo singa mu kibiina kya NRM tewabaawo muntu mulala yekola ki yeegwanyiza bwa chairman bwaki bwe NRM, kubanga NRM tambulira ku demokrasiya. Wabaawo abavuganya akamyufu kalina okukola ki okukolebwa, kubanga demokrasiya yoyo era aba mutuufu singa bagamba nti nekyasalibwawo ekyobe era kyekijja okukolebwa singa baba tewali akola ki avuganya. Naye kakati abavuganya abaagala ekifo ekyo Kawooya Kigongoze eki nvuddeyo sisuubira nti no demokrasiya bwati bwayinza okutambula oba ekiro kirina okubeera ne batateekateeka ki ekibiina kyange nekitateekateeka akaki akamyufu. Ekyo kimu akamyufu kannaba kubaawo. Kakati obudde bukyali sinnafuna response nkugambye okuva mu SEC NEC oba National Conference kuba tebinakutuula okuddamu kutuula ku nsonga ya oba tewaliwo ateekeddwa kwesimbako chairman waffe wa NRM Yoweri Kaguta Museveni oba ateekeddwa okukola ki mwesimbako. Eddembe likyaliwo kuba ye demokrasiya ow'omunda. N'obudde bukyali bumpi bwe mbaako kyenzizeemu kaakano nga ndaga nti noba baluddewo oba bakoze eki mbanga omuntu oba omubbi agobebwa adduka nga tewali kimugoba. Obudde nkyakola ki nkyalinda era ensonga ezo nsuubira bajja kukola ki bajja kunziramu. Bwe baba tebanzizeemu nsuubira okubeera nti nno obukiiko tebutudde wajja kubaawo kye tuyita administrative statement ekolebwa eri official eri ntongole neegamba nti akamyufu NRM tekajja kukola ki tekajja kubaawo ku nsonga yaki ku nsonga y'entebe oba kukakasa kiri kubanga kati wazzeewo akola ki avuganya kuba sisuubira nti nno wabaawo avuganya ate oyinza omusibira ebweru n'ogamba nti kyasalibwawo dda ate obanga tokoze eki obanga agamba nti wakyali mukisa muki mu NRM
okuvuganya kufupi n'abalala bajja kutya ate kijja kutta demokrasiya owekimemete gwenjogerako. Now ensonga endala bwe kiba nti nno bwe kiba ngaoyagala kumanya ku bya statement yange oba kiyinza okwogera ku statement yange ey'okulonda omulama gwendiko njagala kubeera mukulembeze w'eggwanga. Nsobola okuyita makubo gali 2 gokka genda bawo mu nsonga by'obufuzi ne mu statement bwe kiri mu lukiiko lwe nakoze olw'abannamawulire bwe kiri biri bya mirundi 2. Ekisooka nsobola NRM esobola okutuula obukiiko bwegambyeeko obusatu obufuga NRM ne bugamba Kaweya Kigongo tumuwe flag. Kati bwekibeera bwe kityo mbeera presidential candidate wa NRM agenda kuvuganya nabaki n'abalala eryo ekkuba ery'okumpi. Kakati ekkuba eggwanvu 26 ng'atuuse nsobola okutandikira nga member wa parliament Kawempe North bansaba nakyo nakitaddemu mu kusaba kwange mu lukiiko lwa bannamawulire nsaba bampe flag eya Kawempe North. Kiri nga kimaze kukola ki in alternative mu mateeka bwe tugamba bampe flag eya Kawempe North nsobola okugenda mu parliament. Mu parliament nze naweerwa president wa Kaguta Museveni n'obukugu nnina nsuubira okubeera okulondebwa kuba minister. Bwe mbeera nondera okuba minister ngenda mu cabinet nsobola okugenda mu kiiko cabinet. Ate era nsaba nakakane be NRM esiimye okunnonda obutereevu nengenda mu cabinet weewaawo nga siri bwe babaawo ekifo sagamba nti bakole ekifo okuba kati ekizoga nti ate mba nseketera mba njagala kumenya constitution ekifo biba kikoleddwawo nembeera nga ngenze mu cabinet okuba leero okutuuka 2026 nensobola okubeera nga ntendekebwa nga nfuna obukugu n'okwongera okuwagalwa then kakati 2026 nesiba kuki nvuganya abanabazi bakandidate abanabazi mu NRM mu kibiina nsobola okuvuganya bwe mpangula nendoka nvuganya bwa president mu ggwanga lyonna. Kakati ekkubo lino nsobola kuyita eryokubiri kuyita bwa MP nengenda mu parliament nenondebwa kuba minister nengenda mu cabinet. Kakati nembeera mu cabinet nenkola nembeera nga nkolera eggwanga ku ddaala eryo then kati olunaddako kubanga ekigendera kyange kubeera ki president w'eggwanga naye nga ndi member waki NRM. Kati bino mbyogera lwa nsonga bino bya bufuzi. This is a political statement. Etteeka na biri ebirala ebyo bikolebwako luki oluvannyuma kubanga demokrasiya ali bwati muyinza okukkiriziganya nekibaawo oba bwe mba temukkiriziganyizza ne mulinda okukola ki okulonda. Kyenva nga ndisobola okulinda paka 2026 nensaba flag ya Kawempe North nengenda mu parliament mu parliament nengenda mu cabinet. Kakati oluvannyuma lw'egyo emyaka neyongerayo. So amakulu ku ssaawa eno sirina kirala nnyo kyenyinza kwongerako ku binnakwogera kubanga tewali kimpapya. Ninda abakulu bagwere ku nsonga era bajja kyogerako ninda kyemani waffe NRM akyogereko administratively yasobola alina obuyinza administratively oba ng'ekibiina kyonna kikoze kisazeewo okusinza ku bukiiko bikola ki okukifuga. Ebyo byonna mbyogera ku lwa Katonda n'ensi yange. Nga tumaliriza singa ekibiina kivaayo nekikuma kaadi eyo gyoyagala ey'obwa president ate nekikuma ne kaadi ey'obubaka bwa parliament kyekibeera kiddako awo. Bwe mbanga NRM enyimye kaadi okubeera national flag bearer okubeera president addako ekyo tekitegeeza nti nakyawa NRM oba nenva ku mulama. Lwaki? Kubanga NRM ng'ekibiina kinene nnyo okunsinga era sinze nakikola ki sinze nakiteekawo weewaawo kinfudde obwettendo era ayogerwako mu nsi yonna mu nsi zonna era ne mu Uganda. Kakati ekitegeeza nsobola okugumiikiriza kyo kimu. Ekyokubiri okubeera omukulembeze mu kibiina tekitegeeza nti olina okumala kubeera okutandikira nga kyamaani w'ekyalo owa NRM n'ogenda ng'okula mu madaala kansala kugombolola n'ogenda ku district n'olyoka ogenda mu parliament n'olyoka obeera president. Ekyo si ekkubo lyokka eriyitibwamu. Era tewaliwo tteeka mu constitution ya Uganda oba mu constitution NRM erigamba nti bw'onooba tobadde ekyo tobeere mukulembeze waki kyamaani waki w'NRM tekiriiwo. Mu bisaanyizo ebyetaagisa okubeera kyamaani w'NRM tebiriiwo. Wabula kakati waliwo ekkuba eddala singa obadde mukulembeze mu biti ebirala katugambe obadde musawo ojjanjabe bannayuganda okumala emyaka 19 oba obadde okulya mulago nojja n'ogenda njagala bwa kyamaani w'NRM omukulembeze ku ddaala eryo ng'obadde memba wa NRM tewali kikugaana kubeera ki kyamaani wa NRM. Ebo nabo buki bukulembeze nako kuweereza ggwanga. Akati nange Kaweya Kigongo mbadde mulamuzi okumala emyaka 19
ne 257 naweebwa n'ekirabo kya association yaffe efuga abalamuzi nga kigamba nti ntambudde bulungi era zinasinga nga Chief Justice Benjamin Odoke yaliko nakola kina signing ne president waffe Eudes Kejima nakola ki na signing nkiina ekiraga nti most active member kitegeeza nti okoledde eggwanga ng'omulanzi okumala emyaka 19 obuweereza bwokka bukuteeka ku ddaala eriraga nti osobola okusaba n'okubeera chairman wa NRM akola ki addako n'okusingawo nobeera ne president w'eggwanga kati baba nga babanyimye flaga zombi eya Kawempe North baginyimye national flag bearer bakinyimye tekitegeeza nti nolwo njabu nakyawa NRM kubanga NRM ekyaliwo emyaka mingi ate era NRM ensinga nina okukola ki omuntu alina empisa oba oyagala okuwangula omuntu yenna muwanguzi mu nsi alina okuba ne plan yange yakubeera president akati bino byolaba nkola kitegeeza ntadde mu nkola biri byenkola ki plan yange sigirese mu mutwe ate sigirese ku lupapula wabula ntadde mu nkola kati n'olwekyo singa baba banyimye flag ya president banyima flag ya Kawempe North okubeera minister kitegeeza abo bazalera bandabanga sikola ki sigwanidde kati n'okugumya kugumingiriza kubanga sinze ekibiina kinsinga buki obunene okutuusa omukisa ogunakola ki ogunaguze oba omukisa omulala ogw'omulimu omulala oguli ku ddaala gy'emirimu gyensaanidde okubeeramu wakati bwe bampereza eggwanga mu district 8 okumala emyaka 19 ng'omulamuzi kati olowooza omulimu ki okutandikira awo ogwandibadde kukola kigumwana bo bamanyi kati ate bwe baba basazeewo era nze nina okukola kyokuddamu baba bannonzi ku kino nze ogamba nedda nembakuba obwami nenga nedda oba okoze eki kati ekyo kyokka kyeŋŋamba nti omukisa gukyaliwo okuweereza mu ddala eddala ng'esinga ebibiga lwatulona ensi yange Uganda ebeewo twagala nnyo ensaffe Uganda tukuume emirembe neera twagala nnyo n'ekibiina ky'NRM kubanga kireese enkyukakyuka ey'omukkundu ereetedde naffe abato ntendekeddwa NRM era mpeereddwa NRM University Degree Gye UC natandikira Makerere University 1999 kakati ensimbi nezikola ki nezijja zimbula ne bangoba mu university olwokuba siina nsimbi kati bwe bangoba ne mbampa n'ebbaluwa mu buwandiike njirina kati neŋŋenda namala okupakasa ssente n'enzirayo 2526 nensaba nenga nti nno tewaliwo etteeka ligamba nti nno omuntu anaatekebwangako omusango olw'okuba muki mwavu tewaliwo etteeka ligamba nti omwavu afe oba mwavu ayina akomererwe kati enjagala admission yange gye nali nina ya 1999 e Makerere munzizeeyo ku admission yange ki enkadde kuba mwangoba ki lwa bwavu ate okubeera omwavu tewali musango gwoba okoze ki gwoba omenye ne bagamba senate negamba nti kemala okuddamu tukemala okutuula bateese ku nsonga ebalaba basobola okunziza ku admission eya 1999 weewaawo nga sikoze eki nga sizze mukola ki kusaba kati nemala emyezi 2 nga nzizemu nsoma ku faculty of law e Makerere kati bwe bamala emyezi 2 baleka senate netuula negamba nedda tukuwadde omukisa oddemu okola eki obusabe 26